ebiddagala ebankubye binsimbye era ndaba ndi ku mazzi. Tonaba kulya. Sinna kinaalidde. N'akakomawo sinaba kudda ngulu. Eri nkugambye empeke ebeegi ate olina okugimira ku makya n'olweggulo. Nene ddala yabaalaluka. Jositedde mbuuze Mad Fox omumanyi. Oba yakubeera bwewazinga buli muri haabo. Muntu kyasa okwerabira Mad Fox. Eri balalu oyo gundi Jositedde yakadde ngulu tubadde naye muri haabo. Mwadde muri haabo yemu? Tubadde mu yemu. Nze kyobumanya nsigadde bakyabanja. Waliwo omuzimu oguli emakindi gusala ne gudde swi. Gutera kuyita ku saa 6 aweza ekiro. Amazima amatuufu nadduse mu rehaabu. Watulose butulose? Naye ndi munnaku nnyo njagala kukunyamba. Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo gyolanga oba oli munnabitone muyimbi komediyani oba MC. Lenga kontenti wo wano naffe MR Live. Tunda kontenti wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna. MR Live, where charity begins. Ku MR Live kwe tuli amanya bampita Mechanic Rabongo oba osobola okumpita Rima Sam. Weewaawo ekifula kyane ey'enjawulo oba ekifula kyane eno okuba ey'enjawulo kiri kimu nti tutuuka awo gw'otatusuubira kutuuka. Ffe ogwaffe twasalawo Katonda kumusaba atusobozesa atugonza omutima tukuleetera eggulire eryo weetaaga. Buli kadde wetutuuka mu bantu nga bano ba celebrities baffe tubaako n'amaloboozi ge tubajjamu bwe tubalambulako abadde baweddemu essuubi baddamu essuubi. Omanya ebibakwatako abakubuzeeko ebbanga n'abo obadde olaba buli kadde n'omanya obulamu bwe batambuliramu ababuze ki ekibabuzizza naye obulaba buli kadde ki ekibalabisizza okuba nti bava mu maaso go. Wadde nga bakama baffe abatuma wano ya Bongo Charity Foundation abaana 17 badda ku ssomero. Obwana bwe tubujja ku nguudo ne mu family ezikyasinza okuba bambi Katonda zaatannawa bulungi maanyi. La Bongo Charity Foundation ina abaana basuka 16 kati. Naye obwana 17 obwa primary wadde waliwo aba secondary bo bali ku basari university basari naye buno obwa primary buno bo bulikana kama emitwalo 3 taamu esembayo yeno mwaka ozotambula naffe ng'otukwatirako tuyambeko obwana buno bumaleko omwaka nga busoma bulikana kama emitwalo 3 tega million 5 mu emitwalo 10 ebyokozesebwa byonna twabifunye Katonda yeebale. Kakati gwe alina omutwalo alina 12,000 alina emitwalo 5 olina kadde kamu olina bubiri osobola ki? Osobola tuyambako notukiza ebiroto by'obwana buno. Buliwo akaana akato buliwo omwoyo guli innocent oba wadde Katonda. Weewaawo nze nzikiriza nti Katonda asigalayo Katonda tayongerwako tagattibwako gyatujje wala ffe baani bayisiza mu ogaano oba mu lwogaano olungi mu muliro mu tanuulu n'atutuusa wano nga tukyalina obulamu. Awo no wenjagala okuyimirira nga nti weewaawo ndina omukulu leero mukyaliddeko ko wano twogeremukko omukulu wanyise jibala ko tata Kasujju tugezaako okukola naye emirimu gyo tegikyalabikirako ddala biri wakasaze. Wojidde wano mbadde nagaana okutunula mu kamera olw'ensonga nga zino wammanga tubaddewo tuyambye abantu bangi naye ffe tetuyambiddwa. Weewaawo tuyamba abantu obutamulondoola nti jangu ennyambe naye omuntu okubeerawo n'atabuuzaako ku Mad Fox ali luddawa n'atabuuzaako ku Lucky Giant ali luddawa n'atabuuzaako ku muntu amasimu amubuzeeko naye nga mu biseera biri yali abemukolera naye n'atatwala budde n'agamba nti kannoonye ku Mad Fox. Akati nze ekintu ekisinga okunnyiriza ddala nze mbadde mulwadde omwaka mulamba nga ndi mulwadde mbadde mu rehaabu nga sofa omutwe guli gwakyamakyama era mpiso nyingi nnyo ze bankubye okusinziira okuvaayo kati n'okutereeramu era mbadde sinnatereera kyova olaba mbadde
nganyi kamera okuzitunulamu. Era la bongo obusungu bwe nnina bungi nnyo eri ku bantu bannaffe abatatuyambye. Era bw'obanga oli eyo ng'omanyi Mad Fox, teri atamanyi Mad Fox kuvya ddala ku Khalifa, Bafana, Yamoze, Bani, Gravity, Eddie Kenzo. Era nkubira omulango omukulu Eddie Kenzo oyo singa aba yambi kubanga ya foundation gundi wali waggulu federation, mukulu wa federation akulira abayimbi bane ba comedian aba mukulu Sindi, aho bonna zimba kubira omulango okujja okutaasa embeera. Nzigulaba ndi bubi ebyaddala. Nina ennaku yange ku mutima, nyambye abantu bangi mu ndongo naye sina kyenjifunyemu. Buli ajja atementa misinde, abamu beevuga, abamu bazimba. Weewaawo tuyinza okugamba nti omukisa gubadde teguliiwo, naye ate abamu bannaffe batusuulako ejjinja. Lwaki abantu batusuulako ejjinja omutugenda ne tuggwamu essuubi? Kati nga abantu batandika okunjogerako, oyo Mad Fox agudde eddalu, tategeera mulalu, olololo. Ngamba ye ate abantu be nalinga nsesa. So kati nze ntya n'okusesa omuntu kuba mba ndabanga atansekerera. Bwe nkusesa mba ndabanga ate gwe asekerera nze kuba nze ate nnize n'ebisesa, ate nze bikusesa, ate gwe tolina kyonkoledde era tolina kyonsasudde. Naye nga ate abantu tubaddengawo nga tulowooza be tusesa banaabaako kye batuyamba oba okutuwa, naye ate batuziika buziisi na tubikka. So fe omuntu agamba Mad Fox mulwadde, bwe mba nali mulwadde wayamba ki? Wavaayo nonyamba? Wajja ku muri habu wabuuza ku Mad Fox gyali? Simba wakati Mad Fox embeera ya rehab ekugwa kwetu tandika otogandika kati nzikiriza kangende mu rehab zibansi tulabusituzi mpaka byampaka ndakulaba ndi mu rehab sibitegeera zinalwawo n'okutegeera kyantwalira emyezi ng'esatu nga simejendi. Kiki wakomako okutegeera nti bannakusitula byampaka nogaawe nalaba kino nno ne kino ningamba nze sofa nali ku stage kwe nakoma okumanya. Nali ku stage awo yalina show natuuka zaali saawa nga zaali saawa 4:30. Jukira nze nsooka okuggulawo stage. Titimba ndi ku stage ate nali sinywedde nnyo nti wala gyankubya. Nindo kulaba ku saawa 4 zennyini ngendo wawe nyi kwa kabangwe nagwira ku stage ne banzitwala ne banzitusitula ne bantwala nindo kutunula tunamuti ama sina na kyentegeera. Era mu kuvaayo nze golaba nakakati sinatereera bulungi. Sokoleke wagwa kigote wakuba abantu ngomu nagwa buli pa akazindalo nenkalekaawo ne bantwala butwazi bulungi mu moroka byesamanya baani abatwala era bamuzira kisa. Ali buti gamba nti baali bamanyi nnyo n'ekisinga okunnewuunyisa ennyo n'ekibye ennyo be basajja nga ne bw'omugamba mpaayo sho tasobola gikuwa. Ntanzo kwa naye abatayina sho emulemo kuwa yadde talina sente. Omuyimbi payo sho ntegeke bw'ogendako ewa lutalo kizibu nnyo. Ninga ate ffe tubeera mu mabaala okuba kutuyisizaawo ennyimba ne tugamba waayo akayimba ka lutalo kaddemu ne tubuddamu obuyimba. Naye lutalo ng'agaba nnyo shoba sikyaliwo. Lutalo oyo sebbanga ono yali amunzibyeko ye sijja kukumukayanyiza nnyo. Naye mbadde nnyo ne Bakenzo nemba nnyo ne Bafana nemba nnyo ne Gravity. Kati ate wano usofawo ne weekyamaliramu amaanyi Gravity ate ngendo owulira akubye embaga ya Isima Namina ninga kati ate Gravity aze mu luyimba lwange lumuwomeddeko ki. Ayina ate yabbibwa ayina yayongerwako. Kati oddira otyo oluyimba embaga ya Isima Namina ate n'ogiddamu ng'ate gwoyina ennyimba zo. Oluyimba lwali lulwo oluyimba lwali lwange mama embaga eno ti embaga ya Isima Namina yetuleesa amaddu gwali musi wowe gwali musiiko omuceere gwawe mbaga ya Isima Namina yetuleesa amaddu. Ebigo byalimu ebinyuma omwo Gravity ye n'abikwata n'abikyusa Isima Amina kumbaga kali kuge obusungu ne bubeera nga bunkwata siyambiddwa n'akamu n'akettondo. Biri ebyaddala ndi mu maziga era ndi mu nnaku nnyo. Ate n'ekisinza okunsobera
waliwo bano abantu wano tugeze abantu abagweddalu tebiva wala bantu bagenda ne bagamba nti oba biragalalagala bishisha biki kati ze nina omuntu gwe abantu bendabirako balinga bano babataano okusookera ddala yeeruki giant naye naye teyategana teyalaba era teyamanya nti agewuka era bwe tubala abalenya abantu abagwedde eddalu mu makindye muno bangi naye busoffa bwe tuba tubakonyeeko omukulu asookera ddala yeeruki giant ye yaviirako ddala naye nange nali ngenze mu lusuubo olwo sikulimba nali ngeze mu lusuubo olwo mune abantu bwe bityo ze nigamye ze nkwogera n'oseka naye ate mu kwogera n'oseka kati nze ndaba nga onsekerera mba nkutya n'okweyongerayo mu maaso n'ebikamera byo sonyiwa naye naate oli comedian nakiwale lwaki katonda bwe yakutonda kati nze mbadde eyo mbali habu bwe mbadde nabo naye nga ndaba abantu bendi nabo ni nabo ndaba ng'abalalu abantu bagwa eddalu nkwongera omulala nkwongera omulala tukyali ku kino ekyokugwa eddalu abantu bagenda ndowooza ebirowoozo ne stress n'obaako n'olaba lwaki nze sibeera bwe nti lwaki siyambibwa bwe nti abaana babanja school fees abanja landiroodi yakonkona olw'omulaba omusala bikuubo ng'omunya nze lumu landiroodi yankonkonako yanteeganga nga nfuluma mu kazigo kange kati anywera kasigala awo ngenda owulira kawunya nemanyi oyo landiroodi kati yangira nfuluma yaneesooka mutabani obedda nkulinze ongwedda nkuyagala obedda nkuyagala kakati onkoze otya kagebe n'ebizibu bitugenda nebitwesombako nebikukuŋŋaanyako abaana balina okusoma kati nzuno omusajja nkaddiye sikyayina twanye n'otumu ebiddagala ebibankubye binsimbye era ndaba ndi ku mazzi tonaba kulya sinna kyenaalidde naakakomawo sinaba kudda ngulu era neetaaga buyambi nayina obuyambi tubadde tukyali wali eri kubagwa eddalu omwo mu makinde muna n'abali mu mabbala ne bannannyinigo bagwa eddalu otuuka ku maneja yennyininyini alinga ye mugagga maneja oluyingira ajja akutta emikono emabega bw'ati n'atambula bwakoona obugatto uyo nomula ali ku muzindaalo ogusooka agenze n'akebera ogwokubiri bonna balalu teguli ategeera naye nga kiva ku stress era nze nyumiriza nnyo abantu abagamba mbu njaga kati njaga Bobi Wine gye yanywa lwaki ate yo yamutwala mu bwa pulezidenti yuluza si gye mba njagala nange onywa mbere catalytic cancer oba MP naye gwe omusajja ne bajja ne bakusirinyisaako ebisooto ne bakuseetezaako ebisooto nkwongera abalalu tulinawo jamekalica jamekalica mulalu byaddala nakayawona oyo gundi jositedde yakadde engulu tubadde naye mu rehab tubadde muyemu nze kyobumanya nsigadde bakyabanja bavuddeyo oti nakomyewo tubanga watoloseewo sofa nina muzira kiseeyazze nansanga nagaye ono Mad Fox owaddala Dangala from Kamoocha nagaye sajja ono yeetaaga okuyamba naye nange njagala kuddako mu bantu nkomewo mu bantu nkyayina ebinyuma bingi koze kwe mu live okomyewo bito nkomyewo kyane twagitukuza twagisabira tewali ayogerera kuno neetamununa mu bizibu nemuleetera ssanyu weewaawo gemaanyi gaayo tudde wali Justed nawe mwali mu yabu ye munyumyanyumyamu kuba buli omu ng'alaba takyamanyi okakasa Justed mbuuze Mad Fox omumanyi
oba yakubera bwe wazinga buli muri habo muntu kyasa okwerabira Mad Fox eri balalu kyesimanyo nagenda okebera lisiti ezafuluma mulimu Kyutikaye waliwo ezafuluma guli omwaka twaviirawo mu covid mwalimu Kyutikaye mwalimu Lucky Giant mwalimu Jamaica mulimu lisiti ezafulumawo kati neyange gyeri yafulumye niye nkakasa baba tebampandiseeko nti nadduse nkakasa mwendi mu bitabo nti nange nabadde mu gundi eyo muli habo wavuddeyo otya mu kuvaayo kuba okonje ku kye nadduse totukweka sofa tewabadde ssente za buyambi amazima amatuufu nadduse mu rehabo watolose butolose naye ndi munnaku nnyo njagala kunyamba neetaaga obuyambi nze bwe nalinze abasawo bwenti zaabadde 8:30 agwekiro kubabaddeko era basikaali babadde bamanyi ntera okutambula awo kale we nafunye akasaati awo ne shoti ye yalowoozezza nzira netolatoolamu awo yalowoozezza nkolaki ngenda kudda nze nayisemu buyisi ate abalalu gye bali bangi kati daga twavuddeyo nakyo asiina mpeke kiku affecting ekikukose ate okuddirira sikakasa wabula okujjako nja nawe nafunidwa ku magezi nti nina okgenda mu ddwaliro nsooke nfune empeke bazimpandiikire ezimu mbadde nzimanyi omira empeke emu neekutuuka ebanga yabalalu empeke egi nene bweti muli akawunga mulinga basibe sente tewali naye wakuba nti mulimu era eryabagaggaawo alinga jositedde ye mbadde mulengera nga atera okufuna kasuwani k'omuceere kati bano bajja mekalica tubadde tubonaabona bonyebonyi balina ne gye batusse eno mu bulumu bweno simanyi no wodi 1 wodi 2 bonna babaddeyo nobati naye abadde muri abo kale kwegamba ebintu bingi naye nze mbasuubiza nti sofa nja kutereera naye neetaaga obuyambi ate nkyayina ebinyuma bingi mu komedi kuba ye komedi ne bonzukusa mutulo ntandikirawo awo nkukiririzaamu awo mastering omuzindaalo awo wo tewali amponyamu kwankujjukira ne ku muntu era singa wali wakwata shono jambuza singa kyali kisoboka nalina okufunamu bato ne Maria kino ekyankola bubi ojja gifuna ate kati okyali mulamu komedi mukyamukola ate lwaki kyakola bubi kyankola bubi anti kati saawa zino kati siina wensula siina kyakulya nabaddeko awo owa kansala Amina nampayo ku bugoye bwe buno buno yambaddeko era kati siina kyakwebikka kifa obuyambi bwenkyetaaga obuyambi kubanga nina n'abaana naye simanyi gye bali tomanyi baana wali osula nakakomawo ewakati wali omalayo mwaka gumulya omwaka mulamba landirodi ebintu nabifulumya ngenda okudda nga tewali kiriwo tewali kitambula naye ekisinga okunnuma n'okunyiiza ti abantu betukoledde era betubadde nabo naye tekuliiko ayamba n'omu tukuli ayambi oba ayamba n'omu naye sofa nga bwenzize ewa metaniki sofa nkakasa nti nja kuyambibwa kyenetaaga bwe buyambi sinza kubeera omusajja amanyikiddwa kubanga kizibu nnyo teri atamanyi Mad Fox oyo atamanyi Mad Fox baba amuzadde jjo kinyinza okugamba
ate era saagala kuba simu ya muntu nti waaye nyamba wabula kino kuwempise walake wajja okunyamba waba okubira omuntu waaye nyambayo agamba oli mu comedy osaaga oli muyaye ffe tukuze ate tukoze bingi byonna tubikoze biweddeyo yesaawa tukule twetaaga obuyambi twetaaga okuyambibwa kati nze gwolaba wano ku bizibu bye nnina saagala kugattako bizibu birala so fa neetaaga kati okuwummula okutereera awamu era nga nnyambibwako ku bantu abasinga ddala kati gwe nnyinza okugamba nti emitwalo 5 tegamuluma oba miliyoni 2 oba emu omukulu Eddie Kenzo miliyoni 2 tezimubula ntandika obulamu obupya kati bulamu kiba osobola okutandika singa sente zoba ozifuna sente zo bwenzifuna mbadde nsuubira okubeera mu ngoye oba mu dduuka lino eriyingiza sabbuuni sukaali omunnyo ensigo bifulumya ensigo edduuka eryo bwe lityo osokolawo akaduuka nodambya obusuubuzi sofa nesonyiwa endongo yammwe naye mbadde ngivuddemu nkukkuluma naye njagala kuyambibwa sofa nyinza ofunirawo omukisa n'enzira nkyasobola okudda era nina amaanyi ninamu obuyambi ninamu ati naye singa tusooka nifuna kino ekyokukola noba nga osobola okufuna emmere n'okubanga eddagala lino bw'olimira terikusimba terinsimba nnyo eri enkugambye empeka ebeegi ate olina okugimira ku makya n'olweggulu nene ddala yabaalaluka sikulimba kati tulina wogera nekusimba nogiwula nga ekukkirira nomenyekamuko buuti ng'ogimaze ogimira nebakuteerako ekikopo ky'obuugi kakati y'omulyabu tebakunoonye ne bakusiba nga bakubanja anti buyambi buno bwenkubye omulanga guno gwenkuba nga sigukubira omu oba babiri waliyo abantu ebulaaya be nasanyusanga abammanyi nina abasajja abammanyi music industry eyo n'ogisavinze Mad Fox kakati lwaki nayo tebaako kyenyamba bayigaawo ne banyambayo kye banyamba oba sindi tasobola bulwa kakadde kale kasobola omuwula naye kale ne bwakwata omutwalo gumu oba ebiri ono bwakwata ogumu n'ono 5 n'ene 2 tusobola okukolerawoka kubanga ndabye idea ogirina nti oba okutunda engoye ezo oba ebirime ate ebirime esoboka naye bwe mba nga sigenze mu bintu ng'ebyo nsobola osigala ate ku TV ate nempeereza bulungi nnyo nsoke tunyweza wali bizinensi bwe mala okunywera tuddemu kubanga yo talenti yoweeri expiringa naye kati ate wano oyinza okufuna TV ate ng'enjala egenda kukuttirayo era enjala eba yakuttirayo kasooke tufune wano nti tusooke tufune tutayize awali ekyokulya omanyi wano Kampala wakusula newokusula kuba tolina wakusula bannange nze sitidde kuwogera nti siina wensula niwankubadde nti nali musajja wa kabi byonna nabikola nze sitya kwogera nti siina wensula sirina wensula sirina ngoye sina kyakulya kiryawo nti mbaka kibake niwunsangidde wane era ne mukomawo mbadde siri wa kukomawo muno kati nina yambiddwa buyambibwa ng'era enjogera yange nti ndi musajja mukkakkamu owa takisi nandeeta rehab yabadde eri mu kitundu eri segugundi seguku waze seguku direct naba ni papa Misaaki naye amanyi okuyamba ku bantu tulina oyo golden papa Misaaki oyo abasajja gye bali abasobola okuyamba naye ona abantu kinoomu abatali baserebu nze ndaba abantu abalungi bangi nnyo abayambye abantu nga n'ebya kamera si bibaliko lwakuba nti nze gwe naali kubidde omulanga ye amanyidde okuyamba abantu ye mama fiino oyo ye tayeebuuza oba gwani
akuddiza obulamu engulu. Bannange bakama bange bonna gye muli nkuba omulanga okunziza engulu kyenyinza oga kubanga nze okunziza engulu tekitwala yadde miliyoni 2. Nze olwedde ndi materiyo nkolerawo era SB4 oyo naye ambuzeeko alaga basajja kati bagaggawala abo basajja abajjanga bandaba banneegomba. SB4 ne bwaba yagaggawala oba nga teyagaggawala simu tali complicated nnyo osobola okumutuukirira buli kadde. Naye zikentuse waneeno wano obubaka bwange mbadde nsaba buyite waneeno kati nagenda bubresinga akati we nabadde nkyakunyonnyola ku ngwa y'eddalu waliwo omuzimu oguli emakindi egusala ne gudde eswi gutera kuyita ku saa 6 awo ez'ekiro. omuzimu ogusula eddalu guli makindi awo gulina abaana gubaseesa empale ezibadde zirebeeta ne bazitandika ziseesa buseesa bati kimubaka nekisooka kimutwale waffe fiizi nekimugjayo nekimwambusa nekimutwala mu vox nekimuzza ku bigere nasalinkiriza kiri awo nekigenda kibaka bapromota baawa wajaluna mubirwawo kibako kikwata omu ku omu guli omwo mumakindi muzimu gw'abanyi ba waragi bazungira omwo kunywesa waragi banywa waragi ate ne bwokyewala kikusanga mu jovia ne kikubaka shisha ebyo bitamiiza kizungira omwo kati bakiwugula mu climax ne bakijjayo ne bakisaza kizungira nnyo mu mabaala omwo era bw'olaba abapromota tebeeyongerako tebagula kamotoka tebakola ki kyabayingira kyasooka ne kiyingira bapromota ne kijja mu bayimbi bakomediani awo tubano nolabako awo jjajjaloni nga naye kimubase jjajjaloni nsigo kyamubaka ali luddawo sajja watwali eyo ensi emuzungiza eyo abungeeta bubungeesa alinga muka gwa mu kanzu onakusimu njiina ndabika njiina naye nange kamapeesa mu buliro mbaka mubake gwe kibungeetera omwo kisooka nekive wa Sweet Kid nekikirira emmanga nekisala wano ku Comrade awo tekiyimirira nekisala kigenda mu Vox kiwa matuka no mu kibaati andi towakana kisula omwo kizunga kibaka ku mukaaga awo omuyimbi omu yagweddala comedian bonna DJ manager kati mulimu ba DJ bamenka shiru yakiwona yave makindi naye kibaka omu ku omu kati bwe kibaka omuntu kiina engeri gye kimuzunzaamu n'akisiiga banne. kankutandise akakoolanga ako kankutandise awo olinamu akatandika ngina okuba atandise akakono wenda kusanga sawa 5 za kumakya nga okakutte tambula okagaya olwo ngenda zivuddeko kikubaka ne kikupiipa ogenda kiwula kikiri wannaazi kikiridde mu kalenda kivuddeyo kyambuka ne kikirira kati akolako wakavaako ebukula bonna nabivaako mayirungi shisha walagi byonna nabivaako kati omubiri guli fresh olw'okuntwalako eyo mu lihabu naye nze nkubira bannayuganda bannanga omulanga kuyamba newankubadde nina abaana siswadde baana kundaba wano ndi mu kuyamba abaana bange baganda bange ebimbi bisekerwa naye nze neewaddeyo oba ensi endabe zisiina buyambi abaana ne bakulaba tolina kibibe kyokoze ate abaana bayinza oga taata asabiriza
towakana neza abaana zesiswadde oba nyazaala ondaba nyazaala wano noonya mata g'abaana genda weetuge oba ofoofe kakati bwe sikubira abantu mulanga ani ananyamba mbwe daddi wuuli ali mu kusaba abantu sente abantu abayamba gye bali oli bw'aba asaze okuyamba akuyamba kituufu kati Madifox osabako sinza butasabyako kubanga kati ndi mu katuli kyowa ddala sapule togita sigita embeera ku kido naye akawala gye nakata niyo oli ayinza okulya naga ali ku kawala mazzi nadda ku mazzi mazzi omwana Katonda ali eyo omwana wa Bikira Maria omwana wa Katonda omwana wa Allah omwana wa Kristo ebiseera bisinga ebikolwa eby'obuyambi tebabipimira bweyina kuva na bibiina kkoma naye gwe akikoze ku munno empeera eba nnene naddala mu ggulu tukolera bulamu buddako si buno Katonda odde yabutuwadde naye bye tubukoleramu bikola kinene nnyo gaziya obulamu bwe tuliddamu nze neesunga obwo bulamu kuba buno bumpi nnyo buli bunene kuba gye ndiwangaalira ebbanga lyonna abaafa emyaka 4 na kati tebaddange kitegeeza buli bunene nnyo kakati buno ate kisinga okubufuula obw'omuwendo nti bwe butuyamba okukololera buli bwe tulagamu beera omutambuzi omulungi ku nsi kuno obeeko n'omwana wa Katonda gw'oyamba Madifox ono lwakuba ebintu bye bya comedy ate nze ebiseera ebisinga mba nnyumya naye waliwo wenseka nga nina kyenjijukidde kye twakolako ffenna ku show nga memories ezidduse abantu zumanyi kyesaagalako nze ne comedy ono yantama bw'omukola abantu basigala baseka busesi so omuntu eyalisese yaligambye kankufuuweyo oba kankuwe sente naye n'omukola kati nze mba ndabanga gwansekerera kijja kubaawo ekyo just kijawuzi naye Katonda owalamu naye kijja kumala kiveewo saatondowala buno bwe bulamu bwendimu nzikati bwe nkukolera comedy n'oseka mba ndaba ngonsekerera twanyiga bunyiizi olwo kuba lwi wabikolanga abantu ne baseka n'osigala ng'amaanyi ogawulira kati ate lwaki baseka onyiga bunyiizi siyambiddwa yensonga enkulu so nze kyensaba nkubira bannayuganda omula obaani netaga obuyambi era gwe munnayuganda ali eyo baliwo bano abali e Bulaaya e Dubai akasimu kange kano nzikirizibwa okkawaayo gaba essimu era eyitawo awo essimu yange jayo enamba jamulooko eri 075 7 8 9 4 075 7 8 9 batandikiddewo okuba giddemu omulundi gumu 075 7 8 9 temukuba essaawa zino nsaba buyambi okuba okumbuuzaako sigaana omuntu waliwo omuntu alina ebigambo ebyesuubi ng'asobola okukwatira noyita omanyi ebiseera ebisinga waliwo sente weekoma Madifox naye ate omuntu n'atandikirawo ng'akozesa olulimi nakuyambiraawo abantu batugambye ekigambo kimu ekikyusa obulamu bwaffe n'entegeera yaffe so bonna tubaanirize waliwo ayise yayitako mukyoyitako essaawa zino mukyoyitamu ng'asobola okugamba ekigambo kimu nti nedda lyabwe wagidduseemu si kirungi netukole kyonna okusigala nga omira ogudagala ogwo
kwati wateredde naate waliwo doozi ezibulako ate doozi bw'oba ovudde ku doozi amazima amatuufu sofa sijja kulimba metanikira bongo siina ntandikwa nze kyensaba saba bannayuganda okunyamba okutandika entandikwa yange nziremu bwe nnali sobola okuddamu sintu oli omuntu akazigo si kabbeeyi akazigo tuyina buno obw'emitwalo 15 sitya kasulamu ntandikiraawo obulamu bwange then ngende ntuuke ku ggolo yange kubanga neetaaga okuzimba neetaaga okubeera ne famire yange byonna naye kati ssaawa zino entandikwa muzira kisa yenna ali eyo asobola okunyambako agaye nti Mad Fox nali mumanyi Mad Fox jjukira kiwali onkole kye nali nkukoleddeko mu bulamu bwo sijja mmenya mannya negwe jjukira kye nali nkukoleddeko wali onsanzeewa nali nkusanzeewa twali tutobyeko bwe tuti nalinako omusajja Bafana oyo si musajja mubi Bafana oyo bw'amanya ekizibu kyo musajja muyambi nnyo naye abamusimanyi naye musajja oyo si mubi musajja oyo mulimu abasajja bamanyi nga bo tebalina buzibu Kalifa Bafana bangi bali awo so nga tunatandika kuba mbadde nsaba singa ompayo omukisa nenkukyalyakyalirako ne tunyumyamuko manyi n'abantu okukyaliramuko ne tunyumyamuko wano n'openinga app nalyo ddagala lwakuba mpadde nnyo obuzibu okufuna wali tuyagala ddala kuba ku kamera mbadde nekweka olwa kamera nti ensonga eziri emabega nti ninayo ensonga ezitali nnungi ez'okudduka mu lehabu basofa eyo wali wasigadde ekinene nnyo miliyoni ziringa 6 mu lehabu naye nga mbadde siina buyambi nakiddako naye nga nkugambye abantu b'e Makindye beegendereze nnyo ekiri mu Makindye muno muzimu guli mu Makindye gutera sula wafifi awo saidi awo ekyengulu awo baatu gusula awo gwa muno mu Makindye gusula muno naye bwe weetalaatala ennyo oyinza okujja Makindye ne ssente ne zikuggwako oyinza okujja ng'oli mugagga n'otandika ojja ogaba Makindye nga naye nga kikulaba gwe olowooza oyina kumba okendeera bagenda okulaba otandise okuwefubutika obubaala oyingiro onoona buwalagi olwo kikubase ate tekikuganya kubaamu na ssente kikwagala oli mukalu ng'otandise okugamba mpayo kawalagi nyweko oba ntwalaamu kyagala nnyo abo ab'obusigala bwe kijjira kitera sula wa Sweet Kid eyo naye bwe kiva wa Sweet Kid tekyambuka eno ku KCC kityayo kikkirira bukkirizi ne kigenda ne kiwetera ku Vox awo ne kiryoka kikkirire wajalu nawo bapromota ne kisooka kibaka waawo Davicom ne kibase bangi awo kati gwa kiketto otya mbadde nsula nakyo ekizimu kati bwe kijja ne kisalira awo waliwo weyisalira awo wagundi awo n'oggwa wafifi awo kitera beerawo ku lwa 6 awo naye Davicom talyankwakyo mbonna omukimunzenko tatamira Davicom talyankwakyo ngambye kiyita mba Davicom awo babeera awo kiinawo bakasitoma kiinawo bakasitoma awo kati nze ne bwondabira wano eno kyo kyali kyambaka naye nkakasa ngenda kyekuulira mu mulago kyaki eno yekigoba kino bwoba ogwena tekitera salaasala nnyo anti gwe kyomanya tekisudde bantu ddalu woowe kisookera mu bamaneja kigenda bannanyini mabaala kizunga kiti kizunga bwe kiti Kampala yakyekuulira mu mulago
Kampala kyekulamu mulago. Kampala naye yalwala. Kigende wa poliisi ayizo ne kimubaka. Kikyasooka ne kibaka Kasipaati. Yakitomerera eno manju wa Yesu Yesu amale. Kyamusuula eddalu. Oba yagenda atya mu Rehabu nadda. Teyagendayo nno munnaye. Yakyeyambula bweyambuzi. Yali awo nga enkuba etonnya nga omuliro guguno gunjo kyanga enkuba teyetonnya. Nga yaraba muliro. Kasipaati. Webaze gwo webaze kyakuta. Kakati ebigambo ebisembayo leero. Ebigambo ebisembayo. Nze kyenkubiriza kyenkubira bana Uganda omulanga nti banange. Tweyambe. Nze nayinako emabega kaawe nali mbeera ng'abantu mulimu tribalism nga zeeyamba. Abantu basobola osula ng'abantu 5 ne bava mu nnyumba eyo buli omu n'atandika okukola edduuka lye nga bakuŋŋaanidde awo ne beeyamba. Bakuleka ng'oleeta bulesi za nnyumba naye nga kasente ko kakuŋŋaanya oteeka ku ssimu. Ogenda okulaba ofunye ez'ekigaali. Ng'oddako ofuna ekigaali ng'oteekako ebikajjo ng'otema. Ng'oddayo ng'ogamba bannaye ez'ennyumba basasula nga 2,500. Kuvuga kati abakongo bagenda tukuba nnyo. Kati abakongo batugoberera kati abana Uganda. Ennyumba ebadde ya 2,500 omukongo asasulaga. Era landiroda agambirawo faawo. Omukongo ng'ayingira. Asa omukongo ate omukongo ekyembagalako bajja 2 okupangisa. Mu kusula bajja 8. Kati bagobamu Omunayuganda era Abanayuganda kati bali eri Busaabala ate no bagenda bagobayo. Ate bakyagala muno Baganda temukyalina kukyamu. Zizo Uganda sigundi government eno giraba. Bagitunda ne bampeezange. Sikulimba bampaako ezange bagabana bali bagabana 2,500. Government bagitundira. Waliwo yasooka otuwa ssente ne yeekyanga. Yali agenda tuwa ssente. Era waliwo bakubira akayimba ani agula ensi kuba tugitunda. Kati awo yeekyanga. Yali mu China. Bamulabisiza. Teyajja agula mu bubba magezi. Kati gulooza tukyalya ku mpuuta wano okusokoola eggumba. Ennyanja tukyaginonamu amazzi. Amasannyalaze fe twayinanga amazzi ku mudumu. Ng'omudumu tugunona tugenda ne tusimba ebidomola saa 8 ez'ekiro ne tuteekawo amazzi. Midumu gyaggwawo. Amasannyalaze tugasasula naye gaffe gasibuka wano. Sukaali waffe wano. Niki kinguye nti Uganda bagitunda dda naye obusente bwe baatuwa bwali butono. 2,500. Bantu babagabira. Gumana Katonda ali eyo nze nzikiriza emboozi zino tuzireeta obeeko ne kyoziyigamu. Gikwate empolo gyajjijjamu omukyuzo ogugirimu. Tujja kukomawo singa omukulu n'addamu n'atuwa omukisa. Naye kaatuwadde leero nsubira ajja kuddamu atuwe. Ayina emboozi nnyingi nnyo nze nno okujja nakiwulirako nti omukulu yadduka mu lyabo. Naye mbadde saagala kyeyogerera. Amaze kukyeyogerera mbadde saakimwogerera nga njagala kyeyogerere. Kwe kumunoonya njijje ndabe embeera mwali. Kyekituufu kiri nti omuntu yenna kasita adduka mu lyabo n'atamalayo ddagala kiba kyabulabe wadde nga yawona naye ate alina okumalayo eddagala abasawo ne bamugamba nti akoma wano oba weeyongereko ko wano. Music industry bwetyo bweri singa tunaasigala nga bannaffe tubala bakyamuli twandisigala tulina kuŋŋaana ne twekuŋŋaanya. Oba oyina oluyimba oba oyina ssente londayo kati nze teri kintu kisinga kummalamu maanyi. Ono omwana Shiba baamuyamba nitayambangayo kayimbi nakamu kasitula mu ngalo ze. Bwe yaligambye nti Shiba nawulira kubanga songamba nti wali buwala buto buyimba kati nze mpulira obuwala obuyimba bwambi bufata bwokka. Era wano we nawulidde kapati nimanya omusajja aleeseyo akawala kamukaako ako n'akateekawo alina yaleeta yaawo akalala kabiswanka nako n'akateekawo kugembulaba nga omusingi gukula. Naye gwe omukyalo oyimbidde ebbanga
nitoleetangayo kayimbi n'akamu twaki tuba tetweyagaliza labayo ku bwana obwagala okuyimba obola ng'olaba kajja yimba gwe kennyini kafate kawe moralo n'essente za vidiyo zirina ati n'obwana nabwo tekuka waggulu nga bubavuma koyamba kekakuwemula koyamba kekakuwemula nga buleeta enkwakwa kakati n'abantu bebayamba nammwe mwedde kuna tundanenya abantu batatuyambye naawe oyagala abantu bakuyambe weddeko mulekerawo okukyaya abantu okuyamba omuntu bw'omuyamba ajja kukwebaza abantu benaku zino bw'omuyamba akulinnyisa bigere petulabye abantu mbuweereza omulaba n'ogamba ono muntu oba nsolo naye olw'ekisa kya Mukama tusiga kitwalwe tubanga tulemererwa mpulira nnyo essaala z'abantu ezigamba nti tusiima abaatulera oyo kitegeeza naye yaleeta omuntu we era yamulera era yamwebaza sisuubirayo muntu kukuyisaamu maaso ng'omuyambye Malifox abantu bafuusa abantu naye byakyuka bukyusi kubanga ebbanga lyenduddeyo tulina okusiga nga tukola ekitukola omuyambi sigala ng'oyamba mu nkyamu emuva engolokofu toggwamu maanyi era sigala ng'ogonza omutima gwo Katonda akole omulimu gwe ng'ayita ku mutima gwo sofa bammemba bannange abandaba yenze Madifox Tata Kasujju omusajja gwe balagira okwasama n'eggonjebwa omusajja ate asama ne bakola ki ne baasama bwe tuba tetugenze mu comedy n'ebiyimba gyebiri ebiyimba gyebiri comedy gyali naye nze neetaaga obuyambi sofa enamba kanjiddemu eri 0755 eziri 075 77 8 9 075 77 8 9 ereeta amannya Kato Fahadi saba okuyambibwa zikato waswa gyali naye yesimu yaaye naye kati sofa nazze mu kiti kye yampise era kati sikyali muyaaye byokiyaye nabyesonyiye nalokose navudde ku mwenge navudde ku shisha navudde ku bikoola ebyo ebintu ebizungirazungira mu makindi omwo navudde ku ndagaano y'omuzimu ogw'emakindye guli omwo kati saa zino gulaka guwumuddemu guli ku kibaati kulabuna n'ensi yange mweraba